kibiina ky'abafere oluvannyuma okwetooloola n'okwetooloola nga basirwaza bannayuganda bwe electoral commission etumye certificate biki finally bakiwadde certificate nabagambye ekintu kino bino ebintu bibadde bipange. Museveni abadde atufugira mu kintu kye bayita faked democracy bafisa democracy. Bannayuganda kati abasinga mumanyi fisa democracy kye kitegeeza. Okitegera ekintu kino engeri Museveni gy'abadde nga yeecreatingira aba opposition bino ebintu si bya bulijjo bino bye tulimu ebyaffe bya ddala. Lwaki ono bamuyita Henry Tumukunde. Henry Tumukunde mujjukira mu kalulu akawedde we yabadde ng'asabula Museveni era ng'atugamba ye NRM agivuddemu azze kununula bannayuganda. Politics wa Uganda bwati wabadde. Naye we twazze ffe abaddala ababi abatakwatagana na byabwe twazzeeyo mu kalulu k'omwaka gw'olukumi we tuli. Okitegera abantu bano balina tteeke gye baatuzanye nkusaba onsharingireko vidiyo eno ogivuge mugikake pulezidenti n'ab'okukitebe bagirabe. Kino kitaasa ggwanga. Nkiddamu eno vidiyo etaasa ggwanga si yange agyekoledde. Nkusaba ogikake oba mugikasuka mu inbox ya pulezidenti mugimukasukiremu. Tugenda kukola ekintu kye bayita fundraising. Lwaki nkugamba tugenda kukola ekintu kino era nsaba ennamba ziterebwewo nga bukyali. Kino kitaasa ffeffe naffenna nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Ekintu kino bakikola mwaka gwa 1962 nga bakikola Bendikito Kiwanuka era eno eriemu ku factors ezaleetera Bendikito Kiwanuka okuluzinga akalulu k'omwaka gwa 1962 omuntu eyawangula akalulu k'omwaka gwa 1961 ng'ayina ebifo 43 wabula letuka mu kalulu k'omwaka gwa 1962 Bendikito Kiwanuka yafuna ebifo 24 byokka. Apollo Milton Obote gwe bali bawangudde mu kalulu k'omwaka gwa 1961 ate ye n'afuna ebifo 37. Awo ne bakola coalition ey'ekiwanje baali balimba ne Kewaayi eyaviirako omusayi gwe tulimu paka leero. Ekintu kino kyali kitya? Museveni yaleese amateeka abiri. Etteeka erisooka li-invitinga lituzaayo ku Commonwealth oba kireeta bano ba colonial masters aba democracy ne human rights bannannyini ba policies zino ze tuyitamu ez'akalulu ako. Okitegera ekintu ekyo. Then etteeka eryokubiri eyo UPDF amendment bill. Jukira amendment we yagireese bano bamugambye ssebo we urge you etteeka eryo tolisayininga. Lwaki abantu bano bamugambye bayogedde ku lino etteeka era twa Museveni tannalisayininga naye ate erya iPod bano tebaalireese tebalyogeddeko. Okitegera ekintu kino kati mu iPod mwe batukubira. Njagala mumpulirize empola era ekintu kino nsaba tukikoleko ng'obudde bukyali. Museveni ono yatuleetedde etteeka ya iPod ng'alina tteeka ebbiri z'abala. Esooka yabadde atubala nti tugende mu first agreement ng'alina bargaining chip kitegeeza nti nga ye ebirowoozo ebyo yabadde agenda okuleeta terms ze yabadde agenda okututeera ku mmeeza ze zibadde zigenda okukola ezo twaziganye. Namba 2 mu tteeka lya iPod lineno lyennyini Museveni yatuggyeko ssente. Yes. Ekintu kino yabadde naye akisuubira tusobola okugaana etteeka eryo naye agenda tujjako ssente. Ekintu kino kye bakola Bendikito Kiwanuka mwaka gwa 1962 n'abazungu bano ne bapakira Apollo Milton Obote ssente. Yensonga lwaki Museveni olunaku olwaleero mumulaba afandinga ebibiina byonna aleese ne ba opponents abagenda okujja bonna Museveni yagenda obateekamu ssente. Naye nga tteeka yaabwe yakutunafuya nti Bendikito Kiwanuka yali talina funding emumala kutambuza njiri gye yali aliko eya United Uganda paka eri wansi mu byalo ebyasembayo. Ekyamuleetera okuba nti mobilization gye yakola mwaka gwa 1961 teyasobola kutuuka ku muntu akola ki asembayo wansi. Bwatyo olw'okubanga nti no bamuggyako mobilization tool oba mobilization finances Bendikito Kiwanuka alemererwa mu kalulu k'omwaka gwa 1962 olw'ensonga nti yali ayimiridde yekka Museveni ekintu kino akitukoledde mu tteeka lya iPod. Naye nabagambye bwe tunaamanya muvu za Museveni ffe tugenda kumanya ki eky'okumukolera. Leero kyensaba pulezidenti ne ekitebe muda ku muda eddewo. Nkiddamu muda ku muda eddewo buli munnayuganda ajja kusonda. This is our campaign. Then ekirala alese political parties nyingi ezo bannayuganda tumanye ekyokukola. Nabagambye we are going to unite as Ugandans, not uniting in political parties. Okitegera ekintu ekyo tetugenda kwegattira mu bibiina byabufuzi. Tugenda kwegattanga bannayuganda mu kibiina ky'ebyobufuzi kimu. Mbagambye tetugenda kwegattanga bannayuganda mu bibiina by'ebyobufuzi. Tugenda kwegattanga bannayuganda mu kibiina ky'ebyobufuzi. Twalonda National Unity Platform ne tugamba His Excellency Kyagulanyi yatukwatira fulaga yaffe era yatukulembedde omuli gwa People Power Movement. People Power Movement be bannayuganda benjogerako. Okitegera ekintu ekyo kati twanga tumaze okuyunitinga nga bannayuganda feffe nnyini
relaxation oba abantu omwaka gw'olukumulwenda nkaga mwebiri mweyo revolution bo relaxinga ne bali bendi kito kiwanuka n'atasobola kukola mobilization yali alina okukola okusobola okutuukiriza ekigendererwa ekyali ekirungi ku lwa Uganda eyawamu era wa funding ne finance y'abazungu bano gye bateeka mu KY ne UPC yamulemesa. Kati fe bannayuganda tulina okuninga ekintu kino wekiba nti ekibiina kyaffe kya bannayuganda tetugenda kukisaddaaka nga KY gye baakola. Leero Museveni wabanga atuggyeko ssente ze eza iPod fe bannayuganda tusobola okukikola. Nkiddemu fe bannayuganda tusobola okukikola. Nakugambye kakati eno gundi gye tugenda okukola bagiyita fundraising. Tuzeewo muda ku muda. Fe bannansi tusobola okukavalinga ezo ssente iPod ze yatute oba Museveni ze yatuggyeko mu iPod ebbiliyoni 2 fe tusobola okukikola ntuzimultiplyinga namu. Tunewali kusaawa eringa etuuse funding egenda kubeerawo emala tugenda kufundinga national unity platform nga tuvudde ku kino ekyeggaali nga tukivuddeko tweffe nnyini tugenda kumobilizing ekintu kyaffe tugenda kukifandinga nga bannansi ekintu ekyo kye batakola mwaka gwa 1962 ffe tusobola okukitereeza kino era olwedde ekyo Museveni kye yaleetedde mu tteeka lya iPod okitegeera ekintu ekyo kati kino kiri simple nnyo tuli bakadama ne basakadama tuwera akakadde okitegeera tuwera akakadde senga buli kadama ne sekadama akwata emitwalo 5 kidamu emitwalo 5 n'agisindika ku kitebe emitwalo 5 nsaba batuterewo ennamba buli kadama ne sekadama okwata emitwalo 5 bwe gitiro yongerako gimala kwata emitwalo 5 ogisindike ku kitebe bakadama ne basekadama 10 tuba tusonze emitwalo 5 abantu 10 tuba tusonze obukadde 5 abantu 10 tuba tusonze miliyoni 5 abantu omutwalo gumu tubeera tusonze miliyoni 5 abantu akakadde kamu akabana Uganda abali kucheyo tubeera tusonze biliyoni 5 bamujjeko biliyoni 2 kitegeeza tuba tuzimultiplyinze ne tuziyisa namu buli omu ng'akutte emitwalo 5 nga gyawaddeyo tukikola ku lwansi yaffe emitwalo 5 si mingi nnyo emitwalo 5 osobola ogiryamu bbaga ne giggwawo kati nkusaba emitwalo 5 egyo gikole ku lwensi yo ffe mutuwe ennamba tufandinge ssente ezo ze batutte mu iPod ziveewo tuleme kudda mu nsobi eri ate tugenda okujjukira nga kiri too late nabagambe vidiyo zino nzikola mangu tusobola okuziiza the earlier the better ekyalayanse twakigobye Museveni ateza akakodo n'atwala ssente za iPod kati kyensaba ekitebe mukole ku nteekateeka nga bannayuganda twekwate mu buli omu emitwalo 5 abali ku kyeyonzeezanga enzirina nga sitadde kuziriza gaali eza posters nazo nzijja ngenda backball seke mugenda kumpulira tulina okugula posters infinite class nzijja ngenda backball seke tulina okugula posters naye mbagambye zino zo tugenda kufandinga ekibiina kyaffe okitegeera emitwalo ejeji jigende ku kitebe zigenda kuyambako mobilization campaign n'okufinancing activities tuleme kudda mu kintu kya bendikito kiwanuka kye baamukola mwaka gwa 1962 ekyatuleetera Uganda eyo kufaanana bwe tinti yete yasobola kukola mobilization nakugamba Museveni ono akola ekintu ng'olwedde ebintu byaliyo script Museveni gyatambulirako nkadde si mpya kati bwe tumwanguyira mu zino script ze zazannya kitegeeza tusobola okukola ki tusobola okumukuba hands down kati wakati nga tugenda mu kalulu k'abavubuka nsaba ekitebe kitulowoozeeko ku nsonga eyo yes mutulowoozeeko ku nsonga eyo tukwate ekintu kya mobilization kino ne tufinancing ekibiina kyaffe ne activities ze mugenda okukola buli munnayuganda agenda kuwaayo emitwalo 5 kuba bagenda tubba obukadde kamu n'ekitundu kati kamu n'ekitundu katukwateko emitwalo 5 tugiteeke mu activity eyo eyaki gye tugendamu okulaba nitusuula nakyemaliro tusobola okukikola then tusobola okubika gaapu eyo Museveni gye yatukoze eki gye yatwetegekedde maaso awo akimanyi nti bigenda kututawaanyaawo maaso akimanyi kakati nsaba ffe tumwanguyire tugenda okutuuka ku lunaku luli ng'emirimu gyaffe gitambula smoothly okitegeera nga tuyitawo buyisi ku buli kamu kubanga bino byatukola akimanyi nti nno bano babe wanaabateekamu ssente ne bakkirira eri mu byalo ffe gye tutasobola kutuuka bagenda tukuba akasa kubanga waliwo bannayuganda abamu nga bo tebabuuka mangu bintu bino nga tebabitegeera ate nga bambi tajja na kufuna budde kulaba vidiyo yange kutegeera feke democracy nga weekola oba kumanya fisadi nga bwekola kati kyensaba munsharingire vidiyo eno egende ku kitebe oba mukikaka president mu inbox ye mugimukake kyembasaba bannayuganda kino ekintu kyaffe nsaba funding abali ku kyeyo tukikole bagambe tuwera akakadde plus tulaika tuwera n'obukadde obutano njagala akakadde kamu tusonde biliyoni 5 tuziteeke ku kitebe tukube Museveni akalulu nga NUP teyina kye yeekwasa nti wano we twafunyemu obuzibu